Happy New Year abalabe baffe aba Progen Media TV banange mukulike omwaka 2021 tuyingide 2022 olunaku olwaleero nyongera okubagamba nti mukulike omwaka omukadde nate tandise omwaka omupya tubagaliza birungi byerere wano ku Progen Media TV mbabuzaako mukulike obukedde mu kiseera kino omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo nawandika mu New Year's message ye nategeeza nti ekigenze maaso n'okulayika nga kiremesa National Unity Platform okugenda maaso yagenze maaso nakakasa natugamba nti abantu abasinga mu opposition bagenze maaso ne babaako n'engeri gye bagenda maaso n'okusunasuna nupu nga buli nupu kyeleeta bakigenda babagamba nti tukuŋŋaane tubeeko ensonga ze tutesa mu kiseera kino abantu abasinga ab'amaanyi mu parties ez'enjawulo tugeze nga FDC, DP ne party endala nnyingi nnyo muzimanyi bulungi ng'ojjako NRM kubanga yo emanyikiddwa naye yageze maaso nategeeza nti oyinza n'okusanga nga aba NRM kino ekintu tebakirimu oba tebakibaddemu okuviira ddala National Unity Platform yatandika ageze maaso nategeeza nti bingi nnyo ebibeera munda eyo olusi bye batayogera bingi nnyo ebibaddewo nategeeza nti guno omwaka gwe tulese gwe tukubye oluko emabega 2021 bingi nnyo ebituukiddwako ku nupu bingi ebyageze maaso namenyako natera ngenda kutuusako bitono ddala ensonga gyageze maaso natanya ayina ensonga gyakonyeko ey'okulabika nga abaana ba nupu oba abawagizi ba nupu bagenda maaso ne basibibwa ne bakubibwa bubi nnyo mu kiseera ekyokulonda agenze maaso n'abakakasa n'abagamba nti naye ate tewaliwo muntu yenna owa opposition yavaayo n'agamba nti katubeeko engeri gye tuhandolingamu ekintu kino katubeeko engeri gye tuyambamuko ku kibiina kyaffe ekipya ekya National Unity Platform teri bw'atyo nagenda maaso era nategeeza n'agamba nti abantu bonna abasinga ababadde bagenda maaso n'okulabika nga balya mu nupu olukwe ekisinga okwewunyisa siba NRM mu bantu baffe bakulusegere bennyini naddala mu opposition yageze maaso nategeeza nti we bali bagala okutongoza ekibiina kino ekya National Unity Platform abantu ab'enjawulo munda eyo bagenda maaso ne basobola okulabika nga bakirinnyirira kireme kulabika nga kigenda maaso kubanga kyalina struggle ey'amaanyi batula ne batesa ne bagamba nti wakiri mu kifo ky'okulabika nga pate za njawulo katubeere ekintu kimu tufune omuntu omu tumusindike agende kuba pulezidenti ekintu kino bamala okiteesa kwe bagenda nga mu pate zaabwe ez'enjawulo bategeezanga lumu ne bagamba nti abakulu baffe tebanaakubaako kye boogera bwe batyo ne bagenda maaso ne bakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo nga balinga abalemesa nupu okulabika nga egenda maaso ye yageze maaso ye yali talina buzibu kulabika nga balondamu omuntu omu newatalibadde nti ye Bobi Wine ajje kuba pulezidenti ye kye yali ayagala nti tulina okulabika nga tuleetawo change omukulu aliko kati tulabike nga nate tumujjako nga tuli kimu kubanga united we stand naye ate we tubeera nga tuweyawudde tetusobola kulabika nga nate tutambula olugendo olulungi bw'atyo yagenze maaso n'agamba nti bannayuganda mubeere bagumu 2021 tegubadde mwaka mulungi nnyo ddala naye twebaza Katonda nti mukyali balamu mu 2022 tusuubira ekirungi omukulu ono Bobi Wine bw'atyo bagenze maaso n'abagumya bannayuganda n'abagamba mugume emitima gyammwe gibeere migomo nja kuba nkwongerayo tova ku Progen Media TV kanzije.